Yes, nkimanyi bulungi Zara Toto ogezako kunonya sisobola kuwagala sisobola kusembeza kubanga gwe tolina kyongamba ogezako kunkwana naye bikyaganye omugaga Lwasa ayogedde ku nsonga za Diana Nabatanzi agambye nti ye naye talina nnyo kyamanyi kibagata mpola mpola era avudde n'alabula Zara Toto nti n'amubuulira amazima nti byonna byogera bya kiwaani wagezako kunkwana n'ebigaana kati kangende wa Remi ankulere byenjagala byonna mpola mpola tukwaniriza naterako mu kutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyani dobozi bamutantambi Kimsona Maroni Chibuya Maxudi Junior webale kubantu tamala na favorite comment twagala kubantu subscribing gwe subscribing tata na kubantu subscribing angenda kusaba blood wange o subscribing kati sobra kubantu genda maso mpola mpola nkidamu gwe atana bakubantu subscribing angenda kusaba o subscribing kati sobra kubantu tambula fenna olunaku lwa leero omugaga Lwasa avuddeyo nayogera ku nsonga nga bwe zitambula avuddeyo n'agamba nti Diana Nabatanzi amumanyi bulungi mukwano gwe era nga agenda ku dduuka lye ebiseera ebisinga agenda ku dduuka lye ng'agenze kutima ngoye kubanga Diana Nabatanzi ye designer we wali ku Taz collections mpola mpola eryo lyedduka lya Diana Nabatanzi obalyawo obali boutique ya Diana Nabatanzi jagana masolo kwanta yambaliza mu basabiti abenjawulo mpola mpola asono lwecho omugaga Lwasa avudde n'agamba nti yes agendayo ku dduuka lye n'agenda masolo kwanta amuwagira kubanga Diana Nabatanzi official designer we naye ebintu bya mukwano nedda tebeganzangako bonna na bonna bino nno bivaayo ng'amawulire gakamala okuba nti galaga nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remi mukyala wa omugaga Lwasa avaayo kigambe okuba nti obolyawo yagenda mu maaso n'okuba nti aloga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi era nga wetwogerera Diana Nabatanzi eddoboozi lye lyafa bwef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 e ng'agamba nti nedda nga obolyawo ensonga kigambe okuba nti Precious Remi yagenda maaso okuba nti atekinga action nga atebereza okuba nti mbu Diana Nabatanzi n'omugaga Lwasa beyagala mpola mpola omukyalo ono yali tali willing kuba nti aluzinga mukwano omukyalo ono yali talina willing kuba nti aluzinga ba gwasinga okuba nti mbu obolyawo ayagala ennyo kugenda maaso n'okuba nti aloga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi otogere omukyalo ono takyali ku TV omukyala ali waka apoyemu mpola mpola era nga olutalo lukyagenda maaso n'okuba nti lulanda mpola mpola lubadde olunaku lwa leero sembeza akarediyo sembeza essimu yatumbiza sound atandika okutumbiza sound esawa zino nkugambye gwalina byokola tula okalire otandika okuliza story nga bwetambula eno gwe alina kyokola nkugambye sawansi byokola osooka owulirize ekintu nga bwe kitambula then ogenda maaso n'okuba nti okola byokola bwino wuno Lwasa amutuletedde lubadde olunaku lwa leero tugenze mu maaso n'okusinkana omugaga Lwasa ne tumubuuzaako ensonga nga bwe zitambula lwaki amawulire gavaayo gamuwandiikako nga bwagenda mu maaso n'okuba nti ayagala omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi mpola mpola bwino yono gwatuwadde era nga biswaliza ddala naye ng'ate nga ffe tubagamba nti wano gwe tutira ku liiso tukuleetera amawulire nga tetukutteemu katukufofotere emboozi naawe osooka okuba nti osooka kimanyi ogambe nti yes mbebyo mpola mpola ngambye Lwasa atandise bwati bwatandise nkimanyi bulungi nti waliwo omukyala agenda mu maaso n'okuba nti atekayo propaganda n'okuba nti akozesa erinnya lya mukyala wange n'erinnya lyange okuba nti alononya mu mawulire mpola mpola omukyalo ono akola ku TV era nga TV sijatya jogera bagiyita NBS TV akola show bagiyita SNL okugwata ne uncut kalakata mpola mpola era omukyalo ono simulala bamuyita Zahara Toto mpola mpola omukyalo ono
aze mu maaso ng'akola ebintu bino mpola mpola, especially buli lwogenda mu maaso n'okuba nti akusaba omukwano n'ogaana atandika okukola ebintu bino. Era nga nsuubira omukyala ono yagezaako okuba nti atta image yange, erinnya lyange, brand yange ey'omukyala wange kwogata ne famire yange okugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agijajamya bw'ati. Zara Toto yajja ewange n'atandika okunsaba omukwano oba akaboozi k'ekikulu, nagenda mu maaso n'okuba nti mbigaana. Yagenda mu maaso n'okuba nti anegeranga ngamba nti Lwasa gwe musajja gwe mpulira njagala, nsaba ofuuke bba wange oba oliawo tusobole okuba nti ekintu tukitwala ku level eddako. Nakimanya bulungi oba nakiwulirako nti Zara mbu malaaya yeetunda, yensonga lwaki saasobola kugenda mu maaso n'okuba nti muganza. Era n'ekirala nze sisobola kuba nti njagala abakazi batevaluwinga bateewa kitiibwa. Nagenda mu maaso n'okuba nti ndropinga proposal ye, era nagenda mu maaso n'okuba nti mwewala. Wabula Zara yagenda mu maaso n'okuba nti anemerako. Wananno yagenda mu maaso okuntegeeza nga mu bakozi ba TV ab'enjawulo bw'abasinga okuba ow'ettabu nga bagenda okuba nti ampa feemu n'ebisigaddewo. Zara yali mukwano gwange nga mwane ku kasente kange, naye nga tesayagala ku mixinga relationship yes na friendship. Kyova olaba nasalawo okuba nti mwesonyiwe, nali njagala musigaze nga mukwano gwange wabula ng'ate tutulina nsonga yonna etugatta. Zara bwe nadropinga idea ye y'okuba nti nfuuka boyfriend oba mwami we gyekifunamu obusungu. Yagenda mu maaso n'okuba nti agula babloga n'okuba nti akolako amawulire ag'ekisiru nga agagezaako okuba nti ayononya erinnya lyange. Era y'omu ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nti bawaayira omukyala Diana Nabatanzi nga bwanjagala. Kino nno nakigambako Remy teyasobola kuba nti oba oliawo akikkiriza, naye nga amazima ga Katonda mu ggulu nze saagalangako Diana Nabatanzi. Ekitugatta zengoye zengenda n'enkimayo ku dduuka lye, era nga bino byonna propaganda ne bino bistory bitekebwa omukyala mukulu amanyikiddwa nga Zara Toto. Zara Toto si gwe no omulundi gwe yakasooka okuba nti akola ebintu bino. Tujjukire nti yeeyagalako ne Brian White. Brian White byatandika okuba nti boli afuna abakyala abalala, yatandika okuba nti amukuba mpola mpola ku mawulire ne show yaabwe emanyikiddwa nga Uncut mpola mpola. Bagenda mu maaso n'okuba nti basaba Brian White sente mpitirivu, ate nga Brian White yabanka kasente mu kisozo okuba nti bamuzibikira mpola mpola omukwano gwa Zara Toto ne Brian olwagwawo. Zara yamuggulako olutalo kwe kutandika okulaba nga batandika okuswaza n'okwaba Brian White mpola mpola. Omuganga Lwasa agamba nti Zara Toto amanyi nnyo okukola bino ebintu bya blackmail, yensonga lwaki agenda maaso n'okuba nti akozesa babloga bannamawulire n'abantu ab'enjawulo ne show ye emanyikiddwa nga Uncut okuba nti amusabula n'okuba nti oba oliawo amuusa wansi. Naye ng'ekigendererwa kye talina nsonga lwaki akikola, nsonga lwakuba nti oba oliawo omugagga Lwasa yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti adropinga suggestion ye ey'okuba nti tamwagala. Bakyala bangi abakola ku TV kuva ku mirembe gy'aba Strackmwes Baby ku WBS bagendanga mu maaso n'okuba nti bepikira abasajja ne ba celebrities ab'enjawulo. Era nga Straka bw'ojjukira ku WBS yasobola okuba nti afuna abayimbi mu especially abatandika olw'okuba nti eyagala bakozesa kuba nti afuna erinnya n'okuba nti oba oliawo brand yegenda mu maaso n'okugejja. Yagenda mu maaso n'okuba nti akwana omuvuka bamuyita Caesarman Kayemba, Uncle Caesar the dictionary mpola mpola n'asobola okuba nti bategeka embaga enambole yasala. Bino byonna Straka yabikola olw'okugezaako okuba nti akola sente n'ogenda mu maaso n'okuba nti afuna ebintu by'enjawulo. Wano nno yasobola okuba nti adropinga Caesar n'agenda ewa Gravity omutujje, nange Gravity omutujje yagenda mu maaso n'okuba nti amukwatakwatako mpola. Olwo yamala okuba nti amukwatakwatako mpola yasobola okuba nti abiteeka mu mawulire n'okugezaako okuba nti afuna endorsements especially mu bbaala okuba nti abako nekyekolera mpola mpola. Tulaba abakazi abakola ku TV bangi bagenda mu maaso n'okwepikira abagaga kwogata ne ba celebrity ab'enjawulo. Now ffenna tukimanye ennaku zino omukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Farida Nakazi walimu Bruno K. Now tuwulira olutalo lw'abakazi basatu balambirira. Zara Toto omukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy akola wali ku Live Wire ne Spark TV Live Wire ku Spark TV kwogata
Mata 100.5 Galaxy FM zina kwongatane mchala mkulu amanyikidwa nga Diana Nabatanzi balwanira omugaga omu Namasaka amanyikidwa nga Legendary Rwasa mpola system lwachiba mulwanira abala bagamba nti agala kubaganza ate abala bagamba nti obaliya bagala kasente mpola abakazi abasinga obungi abali ku TV bakozesa TV okola obamalaya indirectly nokuba nti banyaga abasajja yeno gye tulaba nti bannamawulire bageze mu maaso n'okuba nti beeyabya era ng'olutalo lukyagenda mu maaso. Rwasa agambye nti gwe namukadde za Toto nvaako lekera okumpaayira kubanga ne byenjogerako sibimanyi nze nina omukyala oyo bamuyita Remy gwe ngenda mu maaso n'okuba nti njagala Diana Nabatanzi ngenda kukima ngoye naye gwe Zara wansaba omukwano nengana kwe kusala okuba nti ompalampa bampita namba 1 Limoja Jimso Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior ngenda ku Facebook nkosa Ntambi Jimso sobola okuba nti ononyako atenga ku Twitter nkosa Jimso 16 atenga boda ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 get on following mpola maybe I'll follow you back to look at Tambla fena mpola bye bye for now, see you when you see me twegweko mpola ngenda kusabanga sinna bagenda kuva waggulu ntigenda mumenyeka kayimba kapalaso bakayita nalonda nemala kali ku YouTube mpola kayimba kana mu weeks 2 kalina emitwalo 6.6 ngenda kusaba gwe munayugana mpuliriza gendo kanonyeko osobola okuba nti bwewulira ku tune ya musajja mukulu amanyikidwa nga Pius Mayanja ngenda kusaba gwatana kuba nti subscribinga kati sobola kuba nti tutambula fenna mpola nga buli kyoyagala osobola okugenda mu maaso okuba nti okifuna mpola bampita Jimso nga bwe nagambye Uganda mukamoli gwe mukutu twegweko mu next episode bye bye for now.